Nojisumbera ngo tulaba Mozere Megaton Gemanya dine kanso nsobwo nako lwalero President Uganda First bingi nyo bitambula mu gwanga Uganda. Honorable Bali Mwezo Lord Mayor gwe bakalonda saawe eno bamuli bubi ba foot soldier bagamba nti omukolo ono yali adda mu lulimene mu luzise yefuula nti wankyuka kyuka naye ate akolagana nnyo n'aba NRM yabadde wali wa Pastor Kayanja nawe yakulira statement egamba nti abamajja abagenze ewa mwami Kyagulanyi batulugunya babi tekyabadde kirungi era akivumirira nese kuvumirira yenna kansonsubu gagenda beranga atubulira ye abirowoozaako kyebigambo ebyo byonna jasi namere akalulu kusinziranga we katambula nti ali waggulu ekintu kyakikwasiza maanyi wali mu recount kalulu akwebazeemu kubeera nti baba naye bya bingi tugenda beranga tubyogeraku olunaku olwaleero kansooke ambawe kansonsubu gabere nga babuuzaako then after tutandike kansobuuza sebo neyanziza nnyo batulaba ku nkutu gwaffe guno gwa Megatron Media mwebale kutulaba yonna gye musinziira tubabuuzaako ku makya ga leero abafunye ebizibu ebyenjawulo abalwadde nga muganda waffe Tugume tubasaasira Tugume mulwadde era yangambye bamuwa butwa alina we yali nanywa akacupa k'amazzi yali yakakanywa n'agweri musajja wange bamudusizza mu ddwaliro nga biwala ttaka nengamba tubabuuzaako mwenna abalina ebirungi bye mufunye tubayozaayoza. Nze Kansonsoboga tugenda kwogera ku nsonga nnyingi bingi ebigenda mu maaso nga bwe bagambye Masaka waliyo in fact tewakyaliyo kubala bululu ku Masaka kwawedde Namere ne bamulangirira kakati eruweero bagenda kuddamu okubalebwa Brenda Nabukenya. Stephen Serubulwa yabadde mubaka wa Parliament owa Lugazi Municipality wa Nuupu naye bagenda kuddamu okubala kubalwa kungi kukyagenda mu maaso Parliament ene nasigalamu wa Nuupu yenna abo bokka abakanya ne gavumenti bagenda osigala buli gwola abasigaddeyo batambula wamu ne gavumenti kati bada abatakanya bagenda bayo bagenda kubafulumya zakawona ajja kubona kuba taata we ye atambulira mu layini ya gavumenti bakola ekintu kino kiri kanso anti omanyi Uganda ebintu bingi kati bize bikyuka twakiraba waliko mu biseera by'okuwandiika oba bya nomination nga byabakama ate nga bakikolera wa byabakama bajjayo no bajjayo no kati sawa byabakama yashadde ate n'akikwasa kooti kati kooti ze zijjayo kati kooti ze zisikambula eyo na system yekola okuva wa byabakama mpaka eno gatandikidde wa Namere Namere akalulu kano gwo katunuulira otya kebazeemu okubalewa Namere kuba basazo box omu babusumuludde dda ate buno temuli bululu ate bino bwe biti buno tebwabadde bubbi manyize ebintu mbiraba mu ngeri eri objective oba etaliimu kyekubiira ebyakoleddwa wa Namere byabadde bya bumenyi bw'amateeka ebyakoleddwa ewa Namere mu Masaka City byonna gye byatandikidde yonna byabadde bya bumenyi bw'amateeka. Lwaki oyogera bw'otyo Kanso? Olw'ensonga zino wamma nti omulamuzi oyo omu yakabeera mu misango gya mirundi 3 yasooka mu gwa Ssewungu n'asanga box tekuli siiri etteeka emikono gye gibeera misibe kasita box ebeera nga siirwemu ku box ezo zonna nga teriiko ebox etya awo ebyokubala obuluwe bikoma awo no abadde awo abakyasobola okukola kugenda mu kooti nkulu kubanga ne kooti enkulu erina obuyinza obugamba nti Moze yawangula n'olwekyo ayingire Parliament bakiraba Honorable Kasibante twakiraba newa Wakayima Musoke nga Sebunya bamunyingiza in fact yayingira ate Parliament yes so kyengamba nti omulamuzi asiimwe oba ye Robert asiimwe obwa Ssewungu n'obwa Sempijja no ye taata wa Namere obulwawo obw'emirundi ebiri petition yezo bamutwalira yagaana okuddamu okubala nga agamba kiteeka limugamba box emu bwebeera nga teriko siiri awakoma obuyinza obubwawo buba bukoma lwaki wane wa Namere ate byakyuseemu kakati ye yennyini bwe yali awo ensala mu petition eno ng'akkiriza ne baloya ba Namere nti bagende babale obululu ye yennyini yakyeyogerera mu nsala ye era weeri
eri ku likodi ya kooti n'agamba nti singa naasanga nga waliwo ebokisi yonna etaliiko siiru ng'etteeka bwe liŋŋamba sigenda kweyongerayo nakubalaba. Bwe yamaze okutuuka n'asanga bokisi teziriiko siiru ne yeetema engalike. N'agamba ati babubale. Ekirala bokisi nnyingi ze yasanze nga bokisi 9 zonna zabaddeko ebizibu. In fact nga teri emu yokka. Waliwo ne bokisi eyasangiddwa nga yo erimu obululu bwa nameere bwokka. Nga buli bwa nameere bwokka bonna nga bwa nameere bonna bwenaale. Ebokisi yonna ng'ejjudde ng'ekubyeko. Kyokka ate nga ku tale sheet eyava oba ku DR form eyava ku police station eyo ng'eraga nti gundi mukyala Nalubowa oba Rose Nalubowa owa Nuupu nti yali awangudde n'obululu 6 kweyo police station nameere n'afunawo ba 39 naye ng'ate mu box mulimu birala ne ku DR form bonna ze balina nga bonna balina DR form kuba DR form mwene bawe ekintu kimu ba candidate nga bonna bye balina biraga nti oli yawangulawo naye ng'ekiri mu box kikulaga nti obululu bonna obulimu bwa muntu omu. Okitegeera? In fact nze nabadde njagala babale n'obululu obwo batubuulire bwenkanankana n'omuwendo gw'abalonzi abali ku police station abalonda. Kyo nakyo nabadde nkyagala nnyo ng'ogyeko nti bulimu bw'oli bwokka ekyo kyokka kikyamu. Twandigasse buno ne tugamba enamba gye tulina no gye tulina na wali. Yes, kubanga bw'omala okulaba ebikyamu mu bokisi 9 tosina bw'ogenda mu maaso n'oga nti gyendabyemu ekikyamu kanjize ku bbali ndabeere. Kitegeeza bano abakola bino nga bapapirira bokisi kubanga siiru bokisi zino ziraba zibaako siiru eza spare. Twakiraba wano nga batambuza obululu obwo era mu Electoral Commission abantu b'emulugunya naye bwe batuuse eri nga bokisi ezimu zaakutuse nti naye bagyeko siiru ziri ezaakutuse ne bateekako empya kitegeeza ziba ne siiru eza spare. Ekirala siiru osobola n'okugifuna wano mu Uganda siiru weziri osobola okugijja n'ogitwala gye baatereka obululu kubanga n'oteekako eno. Kati kitegeeza nti waliwo ebyakolebwa ng'obululu luno bumaze okutwalibwa ne mu sitowa gye bubadde bukuumirwa okusinziira ku bikyamu ebibaddewo. Tubuuza ani yasaanukula bokisi ani yakyusa. Lwaki zino omwenda zonna ziriko ebizibu ebibuzo bingi era ntono ate n'osigala ng'okyagenda mu maaso n'okubala. Okitegedde? Ne ba agenti booli bonna ne bavaawo. Ekyokubiri mu mbeera entuufu ey'obwenkanya omanyi nze nga we nkugambye nze ndi muntu atambula mu ngeri ery'obujekitivu. Banze nalonda akalulu ne nonda President Museveni si musango okamuwa kubanga gwe mpagira. Okitegeera si musango naye ate olw'okuba nti nze siri wa NRM naye ate nze ntambulira mu movement system. Lwaki si wa NRM ati badde manyi wobeera wali era nakugamba njagala abantu bakirabe bakitegeere nti Kyaddondo Road yewali ekitebe ky'NRM naye obuyinza tebuliiyo. Obuyinza buli Ntebe na Nakasero. System ekolera Ntebe na Nakasero tekolera Kyaddondo. Ng'oyagala oli. Okitegedde? Awali obuyinza abantu we babeera. Kyotosobola kubeera watali buyinza. Kati bali abali ku NRM bayidola. Balinga bakirere tebalina bye bakola. Ayagala obuyinza agenda Ntebe nawa na Nakasero. Kakati nze mu kutunuulira nalabye nga waliwo kwegamba omulamuzi oba yafuna yamuteekako kiyinja oba yali anguzi wabaddewo ekitali kituufu anti oli okuteekako ekiyinja ebeera order from above. Naye osobola okuguvaamu omusango tebagukaka kugubeeramu noga nti bannaye omusango nguvuddemu kubanga nze ndaba byendaba kuba tosobola kwogera leero kirala ate nkya noyogera ki ku lunaku kumpi lwe lumu ogambye bwe nsanga obululu bannaye tugende bwe babalira obululu nti kale naye bwe mbusangayo nokola kubanga eyo eba ruling yawa ruling yekuyambako okusala emirala ruling. Yes, ruling basobola ogikozesa mu kooti zonna eza Uganda. So kino kyeyakola ewa Ssewungu kyeyandikoze ne wannameere bulungi nnyo etteeka bwe limugamba setusizinala ku ruling kyendetedde ruling ye nti ruling ye yali egamba nti nga etteeka bwe lindagira nze omulamuzi bwe nsangako bokisi etaliiko sirwawo wenkoma era ne balooya bagundi bakkaanya nakyo aba Nalubowa ne baga nti kale tugende
naye box bwesangibwa nga teriiko siiru ate ne weetemenga like nti ate nina obbubala kati ate obubala osinziira mu teeka ki toyina nateeka lyokooti nze lyonna nti mbubaze esinziira mu lino teririiyo kubanga omulamuzi asiimwe tasobola kuleetayo teeka nalimu lyonna mwe yasinzidde kuddamu kubala bululu kuba etteeka likugambye nti emikono gyo giba misibe kasita libeera gwe buyinza obuba obuwa buweddeyo okitegeera kati kyoba olina okukola bano kubasindika mu kooti nkulu kubanga era mulabye nga bwabadde adikira eyalinga ssaawa 5 ez'ekiro agambye nti mwabatamatidde muli baddembe okweyongerayo naye ng'ate amaze okukola ensobi wano okitegedde ekyokubiri obululu okubalibwa keesi eno yasalibwa ku lwokutaano ekiro kati ku lwokutaano olweggulo ne bagenderawo okutandika okubala obululu kitegeeza nga balooya ba Nalubowa tebalina ngeri ki gye basobola kuddukira mu kkooti obwo noba obwenkanya oba obubagjeeko kubanga singa babutandika bubala lwakubiri baali basobola okuddukira mu kkooti neyimiriza bino ne kakati kkooti esobola obisazaamu ono bye yalangiye kkooti enkulu ena kati tugenza okujja wano nga balooya bannamere balooya ba Nalubowa bali mu kkooti ekitegeeza tebinnaba tebinaba kubanga ebyakoleddwa byonna byabadde bifu kubanga si owasoose enebuwekula South babala akalulu eyali owa independent yasooka okulangirwa nti awangudde omulamuzi n'atuula wali ne bakabala bagenda okuddamu kabala ngaowe naalemu awangudde tewabeerayo nakwemulugunya tewawulira ngaoli agamba nti babe bakoze bifu kubanga buli kimu kyakolebwa nga siiru zonna baazijjayo zonna bokisi zonna nga buli kimu siiru kweri kati nga tolina kyeweekwasa naye kati wano vulugu simaka bokisi mwenda simanyi buno obulwo bwono bwokka buli muno simanyi buno bwono buli bwe buti ekiri ku DR form kirala kubanga omulamuzi ono omulaba talina na buyinza bukyusa kiri ku DR form talina buyinza obwo bukikyusa okitegedde ateekwa okubanga mpozi wano mu kubala obululu bwebeera nga bokisi zonna ziriko siiru awo ebiri mu bokisi bisobola okukyusa ebiri mu DR form nga bokisi zonna kuliko zonna ziriko siiru naye bw'osanga nti bokisi mwenda ziriko ebibuuzo lwaki etteeka limugamba nti bw'osanga ebokisi emu nga teriiko siiru bireke kitegeeza nti obululu obwo bwe bubadde bwaterekebwa bwayingirirwa okitegedde kati awo tewajja kubaawo bwenkanya etteeka lyatunuulira bwenkanya bwe waba tewayingirirwa siiru eno yavaako etya ate nga weba mala obbubala siiru ziruma zonna zibeerako era ne buterekebwa okitegedde kakati era ne bwe buba bugenda okuterekebwa mu sitoowa ezo gye ziterekebwa bwekenneenyezebwa okulaba nti siiru kweri ne bwe baba babuteekayo nga siiru emu balabe nti yavuddeko bagizaako kati gwe ogulawo otya sitoowa ne kuba nga tekuli siiru ate n'ogenda mu maaso n'obuba kitegeeza waliwo eyayingirira ki ani alina okublamingibwa kuki wano ku nsobi zino zonna mulamuzi ono kubanga ye ani yajjako siiru anti ebyo byadde tebimukwata ku ye awo yandibadde akoma kubanga era eyo keesi tegenda mu high court kati olina twalayo kirala tosobola gamba wabula kyosobola ogenda mu high court okuwaaba ng'omulamuzi aganya okubala olw'okuba tekuli siiru kubanga n'ekyasewungu tekinnagwa oli agenda mu high court agambe byenina ku DR form birala ne sewungu byalina birala nebasangu tebinnagwa kati omulamuzi asobola okusinziira okwo n'ajjayo sewungu n'alangirira oli semakulu kati wali byonna bigenda kuggwera wali bano bakyali mu kasiki wano tewali kiriwo bano bali mu kasiki namera alinda okujaganya ate kati ajaganya ki kooti ebadde muyisizaawo kooti enkulu erina okusazaamu bino kubanga balooya ba Nalubowa ajagamba nti ekisooka n'omulamuzi yennyini ono akkiriza asiimwe nti siiru yasanga teriyo era box bajja kumuyita ne mu kooti kubanga basobola okumusimba mu kaguli ne bamuwasinziira ku ki ye tebamuvunaana naye ajja kujja nga witness wasinziira ku ki kooti esobola omusamoni era kyemmanyi mu ruulingize zino abiteekamu bye yasinziirako naye talina kyayinza kuteekamu kyonna nga kyesigamye ku tteeka tekiriiyo kubanga etteeka bwe liba likugambye lyo teribaako kuweta makoona etteeka liba straight etteeka okukyuka tumanyi nti likyusibwa mu ngeri bbiri kooti etaputa ssemateeka yesobola okukyusa etteeka okitegedde negamba nti etteeka lino lyalifu era nerisiimulawo ekyokubiri paalamenti
yesobola okukyusa temate bantu babiri bokka bitongole ebiri ebisobola okukyusa mu ssemateeka w'eggwanga. Sigwa muntu sekinoomu omulamuzi tolina buyinza bwonna tebikwata nate bw'olina kugoberera kiri wali. teeka ligamba ki sigwe nga bw'ogamba tebirimu ebyamateeka tebirimu ndowooza kinze tebirimu ebyo n'olwekyo nze ne bwe nandibadde nga saawa eno nga nze ndi muwagizi wa Nameere ekyakoleddwa kya bumenyi bw'amateeka sobola kukiwagira nsobola osigala nga mpagira Nameere naye nga byakoze ebyobumenyi bw'amateeka ate byo sibiwagira ate tosobola kukiteeka ku Nameere kubanga si ye mulamuzi kuba Nameere naye ayagala buwanguzi naye oli waba amuteereddeyo yagenda kunoonya bwenkanya ne kitaawe Ssempijja yagenda mu kooti y'emu ng'anoonya obwenkanya era yabufuna obwenkanya kubanga Ssempijja yali amanyi etteeka kye ligamba era bwe yatuuka nga tekuli siiru wamulaba apapa yagaa nti abannaye nja kweyongerayo mu kooti ki enkulu kubanga yakimanya nti era tewawulyako nga Ssempijja oba balooya be nga bagamba omulamuzi adde alina obuyinza obweyongerayo n'okubala kuba ne bannamateeka be baali bakimanyi ti obuyinza omulamuzi takola ki tabuli. So n'olwekyo ekyakoleddwa e Masaka City kya bumenyi bw'amateeka omulamuzi yennyini yenyigidde mu bubbi emisana ttuku emisana ttuku in fact leka nkubuulire omulamuzi ono asobola n'okugibwako obulamuzi ku kye yakoze etteeka weeriri ate mangu ago asobola okugibwako obulamuzi kubanga omulamuzi buli we weenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka kitegeeza tomanyi kyokola kakati oba tomanyi kyokola osobola okuwa abantu kati wakyaliwo omuntu asobola okgendamu eyo kooti yoyo n'asuubirayo obwenkanya ne woobeera gwe Just Nameere teyafunye bwenkanya Just Nameere yalabisizza mulamuzi tewali bwenkanya bwe kati ye tewali bwenkanya bwe kubanga naye yakitegedde Just Nameere okutuuka wali n'alaba nga bokisi emu teriiko siiru ng'ayimiriddewo kye yabadde asuubira ate omulamuzi kye yakoze. Nze nina ekibuuzo kye mbooza senga Nameere bazzeemu ne babubala nga kooti we yabadde esazeewo ne bamuwangula yandikkiriza bw'atandikiriza yandigenze mu kooti nkulu yandiba talina kyanenya ngono kye yakoze yandibadde agenda mu kooti nkulu naye kati omulamuzi already yakoze ne Nameere akimanyi nti obuwanguzi bwafunye bwakiyita mu ng'ate kooti emuwadde kinkubuulira kituufu ate kooti kyekuwadde kuwadde bifu kati tulinda wali kooti ekuwadde bifu kano kasiki tugenda nze bwe mbeera nga nina DR form nga nafunye obululu 100 kooti nejja negaa nti gwe wadde wafunye obululu 100 tukuyingiza parliament tulangiridde ofunye obululu 400 nyinza ogendayo nga ngamba nti nawangu agaba mankwetu oba okubya omuntu ensawo nange ngenda akimanyi nti naye kyamazima wadde bannangiridde naye kubanga ono si yasembayo kati ayi kooti ekitandikadde eyinza okuba nti egenda kulwawo mukulu asooka afuna ebisatu mu miliyoni simanya mmeka kati ono omulamuzi kyengugambye kisobola okufiiriza gavumenti naye kati saawa eno bano basobola okufuna injunction eyimiriza bino hisazaamu bino kuba ono tannagenda mu gazeeti tebannamugazeetinga balina kupapiriza kati bano basaba injunction eyimiriza bino biyimirire mbagirawo kubanga bifu bwefufululufu era omulamuzi wa high court bw'abisazaamu abisazaamu naga nti bino bifu kuba kati saawa eno ensonga ziri bbiri bano ze batutte nekisooka kooti enkulu egenda kusooka eyimirize okugazeetinga Nameere electoral commission temumugazeetinga ono ensonga z'abano zisooke ziwulirwe bwe zimala okuwulirwa omulamuzi n'alaba judgment y'oli noono okukakasa kubanga omulamuzi mu ruling ye yataddemu nti kituufu bokisi nsanze nkisumulule naye nengenda mu maaso nembala nemproceedinga n'okubala kakati omulamuzi oli ajja gavuga nti ebisulibwe mu kaseera Nameere byonna bye bakoledde byonna byabadde bifu bw'oba oyagala genda mu kooti anyweza obuwanguzi bwa Nalubo. High Court esobola nayo gamba nti mukomyewo wano tuddemu tubala. Tebala ate kati ebala ki? Nesala busazi nga High Court tebala kubanga buli obulu tebwetaaga kuddamu kubalibwa. Ate n'abala obwedde byali bifu. Zino box zaali nsemulule ongambye sima box eri mwali mu boutique ngenga Nameere kajju. Kakati ate nga nebiri ku DR form yava ku polling station eyo okwava box eno nga bidala. Obuvuyo nga kyali mingi ate. Omulamuzi yakoledde mbuvuyo. Kana Uganda. In fact nze nasanyukidde Nameere alina statement yakoze nga bakyabala. N'agamba nti akalulu kange kagenda kulaga emivuyo egikolebwa mu bululu
yayokoze statement yegikoze tikagenda kuba kyakulabirako okulaga emivuyo egikolebwa eyo mukulu era gyalabisa kuba kusanga box yonange erimu obuli wa muntu omu ng'ate ne DR form yava ku box eyo nayo ndala ne bano abakola ebintu no bo balowooza batalwakiri omikisingamu omukulu n'omuwaawaamu ndowooza babeera mu kupapiiri oyiwayiwa mukono ofunamu osuulasuula mukko nga 8 100 biki n'ofuna ku bwoli nedda lyabadde ffujjo lyennyini so Nameere kati yajagaja Nalubo wakyakaaba naye kati tusobola okugenda okuziba olwaleero ng'ate Nalubo wayajaganya ibo gusalirawo kati bali bagenze kusaba injunction basobola okubawulira kati ku 8 ne baba waluule Nameere alinda okusanyuka okubinuka amasejjere tewali wagenda kubinukira amasejjere tasobola Nameere Nameere abantu b'e Masaka babadde bamwagala tagenda kuyingira parliament ne wanaaba agiyingidde tagenda kulwayo kubanga wano tewali kimuteekayo tosobola kusetinga president yo mu mateeka bye nali njogera ku ono gundi aliwa ono bwowe yali ayagala kujjayo senyu namugaa nti gwe tosobola kuteekawo kikyo tosobola kuteeka ligamba kino ate gwe tosobola kuteekawo kikyo etteeka teribeeramu eyo byakuweta amakoona gabeera straight sobola ffe amateeka tugamba nti amateeka gamuzibe lyo teriraba lyo ekyo kyeri lyo litunula eri bwe riti gwe ne bw'oliwogana alize nawangudde nga lyo litunudde lyo litunula ku kiri ekituufu teritunula ku kikyamu kubanga ne waabeera pulezidenti wa ggwanga commander in chief kubanga pulezidenti w'eggwanga mu nsi yonna yabeera asembayo yabeera ku top naye tasobola kulagira tteeka kyakukola asobola kulagira tteeka kyakukola naye atambulira kuki kumateeka kuba pulezidenti Museveni yandigaye nti kakati mugende mukubise bukubisa bululu nze neweeko bwenjagala naye tteeka ligamba limugamba genda mu balonzi tugoberera one man genda mu balonzi bakusalirewo gwe si gwe weeteekawo yes waba ayagala olikyusa agende mu parliament agambe nti kakati nze njagala mbe nga nze neerangirira liri liveewo naye bwe liba likyaliwo tosobola kupalapalanya na bibyo n'olwekyo bino ebyabaddewo byabadde byakupalapalanya Nameere alinda okujaganya okay Nana Abomathwash mu kujjukiza gwe n'amanyo ge galuma amanyo gakuluma gavaamu omusaayi wooli ekyo kyoba ekinyogoga gakuluma akamu akawunya wekwati Nana Abomathwash togamba nti no Nana Abomathwash ono genda beera nga omusanga mu pharmacies ez'enjawulo oba drug shops ez'enjawulo wano mu Uganda ate gwe ali ebweru ggwanga ojja musanga awatuukira ebintu bya Bannayuganda ye Nana Abomathwash okawulira kazibu nnyo okawulira empunya yaako omusajja yakola Nana kaakano omusajja yakola Nana oyo okawulidde kawunya bulungi omusajja yakakola ate kawunya ate kawunya nanga mpeeyo akuweeyo enkya kakimi kubanga pulezidenti enkya ngenda kakulira waba akonyeemu abantu ba Buganda benkulembera be basinga okugula akantu kano so kati abantu ba Buganda mwenna mbalagidde amannyo gakuluma ganyenyeera galimu ebituli oli ekinyogogo oba ekyokya gasanyalala gwe kozesa kanaakaana Nana Abomathwash ofuuyirayo obufuuyizi bwoti mukamwa n'osenya okateeka ne mu waleti yo waliwo abakyala bamanyi n'obusawo bwabwe obutono akateeka mu tasobola na kutegeera nti oba olina ky'olina ate ne bw'ategeera akawooko kaaka kavaamu asobola okugaa ogenda ku dating mulimu abavubuka abagenda okudatinga abawala oba omuwala ogenda okudatinga akamwa kalinga godi fire ojja kufiirwa olulenzi olulungi oba oluwala olulungi olwakamwa kati Nanawo so tokkiriza kamwako lubeeramu buzibu bwonna amannyo go gakuumenga malamu amannyo erinnyo kyekintu ekisinga okuluma erinnyo nga lyakuluma ate kwezirayo terimuse namuwa Nana n'atera yenna ng'oluwala oli bwerusi waliwo omwami eyali ayimba ne bamiisa Kisemakula erinnya lye liŋŋenzeko yafiirawo Najja Nankumbi erinnya lye Mayisa yafa linnyo nkutidde yafa linnyo terinnyo si lyakuzanya kati singa tukyayimuyina nga mulamu singa yali Nana yalwawo nnyo ne finally waali genda mu pharmacy mugakozese temukkiriza kufa erinnyo litta
kubanga erinnyo emisuwa egigenda ku mannyo misuwa giva ku bwongo okitegedde so omusaayi gusobola okuva ku linnyo ne gugenda ku bwongo era kyekyatta Fred Mice so n'olwekyo mukozese Nana Herbal Mouthwash supermarket ezeekuliraanye gendawo obagaye njagala Nana yakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ekya UNBS national bagita batya gundi kati bayina national drug authority yekakasa eddagala kati wano naye wali ekya UNBS kikakasa omutindo gw'ebintu byonna mu ggwanga naye naawe ayagala ebweru abali ebweru bakajjawa watuukira ebintu by'Abannayuganda y'Abannayuganda mu nsi yonna kati ogenda mu America ngenda mu America kati ero bajja kukasanga awo abantu watuukira ebintu by'Abannayuganda bajja kukasanga in fact nange bampeeko ngende nako ogenda kafuna president ogenda kafuna oyo Nana nga tumumaliriza twalese Chocomil gwe ayina ng'ennyingo zikuluma waliwo abali oyero ggwanga awo bakolera essaawa mpanvu n'akutama n'ayimirira ennyo kati kano ko oyina obulumi bwonna kwesa Chocomil omutwe gukuluma omusujja tewulira bulungi ekikuluma kyonna ng'owulira omubiri teguli steady kabustinga immune kano ka Chocomil kalungi nnyo onywako n'otereera onywako n'otereera era Chocomil byaffe byawano temwesiba ku byabazungu nga tulina ebya emiti tugamba nti geno berenga omusango pharmacy muzungu ava eri akuguza omuti nga naawe ogulina anti era bagitwala gye batukoleramu amakere ate ne babikomyawo wano naye omukulu yakoze kano obulumi bwonna Chocomil yazze kubeera nti akuyamba gena mu pharmacy ekuli okumpi ba drug shop osabe Chocomil gwali ali ebero gwanga still gena omusanga otukira ebintu bya Uganda gwe bayita Chocomil ajja beera nga akuyambira ddala bulungi nnyo president saawa eno waliwo ensonga ezitambula ensonga nnyingi walukagga nalabye Magoola amwega nga gwe kansu kino kiggwerawa we mumala okutuuka byetugamba abasajja akuwadde n'otuuka mu paalamenti emotoka osooka kufuna ya 3 lwaki omwegaana anti mbu tayagala mumalayo kasente ke walukagga okwogera mbu kasente ono yamuwako zaamuwadde kati tayagala mumalayo kati walukagga yeerwanako walukagga yeerwanako naye walukagga nze tandagangako ku ndagaano mpandiike gye yakola ne Magoola kubanga singa yagikola eba emenya mateeka era ekyo kisobola okugisa Magoola mu paalamenti yensonga lwaki olaba abapala wangi bino byonna byayogera okumwegaana nze siina kyemanyi yampa emmotoka bivundu abalonzi tebatundibwa teeka terikkiriza era bw'okikola bwe kibeera nga weekiri nga kyakolebwa ogenda kulaba kiyimba eyali ow'okusatu ng'ali mu paalamenti nze nkubuulidde kubanga ate kiyinza tekijja kukosa Magoola yekka ne Walukagga kisobola okumukosa kitya etteeka lisobola okumusibira ebweru okumala emyaka 10 nga tazemuvuganya mu ofiisi ye kikuba Magoola ne Walukagga nekimukubiramu kubanga nina gwe nalabyeko ng'agamba nti kituufu endagaano naye yagirabako sigirabangako naye waba wagirina mugiteeke singa weeri singa tebagiteeka dda ku mmiri naye enjogera eriwo Walukagga ye akakasa bulungi baakola endagaano leka vidiyo weekala twakola endagaano Walukagga tayogera ku ndagaano mpandiike kubanga Walukagga mu vidiyo eyo talina wayogerera nti twawandiika endagaano ebyo bintu bibiri byanjawulo nze nsobola okukola naawe endagaano kati nkoze naawe endagaano nti enkyo ndeetera Nana okitegedde kati tuwandiise akatambi kano ko tekaleeta bujulizi ate kati ye tewali na katambi nze kati wano ngenda sigala nkubanja era buli we tunaatuula ku setting era ssebo mukama wange owa Nana ono bw'atakampa nja kujja wano bisaaka president nja ssebo yinza okuyisaamu amaaso siyinza kikola n'owa Chocomil ono ssebo nako kaleeta olw'obulumi olw'obulumi zibadde zikuli bubi zinnuma aluma mvuga emmotoka n'entambula engendo mpanvu mwabavuga zituleera ogenzeeko Kabaale bano abavuga emmotoka za gavumenti batambula nnyo batambuza obululu ziyiteyo mu byalo omanya disitulikiti zaffe nnyingi zikyalina enguudo embi mu Uganda wano so kati ate wabeerayo emmotoka za gavumenti nnyingi abazivuga mugule kantu kano kasente ntono nnyo ezijja mu nsawo yo bagenda kufumbesa mugambe njagala Chocomil simanyi oba kaweze emitwalo eta ono omusujja kaweze eta tegiwe kintu beeyi ntono ndo ate abafamasi be bajja ate engeri gy'akalabyamu emigaso emingi ayinza kuseera naye
nenga sika bei so nolwekyo nkugamba nti walukagga Magoola kyakkiriza kiri kimu nti walukagga yamuwa ebintu bye yali akozesa era ne walukagga akyogera mu katambi ako nti twakkiriziganya muwe resources zange byakozesa bye biriwa walukagga yennyini brand muyimbi bw'ajja kulaaleyo omusasula si gy'asoose okuyimbako ey'Amagoola okitegedde ekyo tekirina mutawaana kitegeeza yayimbanga n'amusasula oba yayimba n'amusuubiza nti bwe mmala okuwangula nja kukola ki eyo nayo ndagaano nti kankuyimbire kuba okuyimba ku kampeyini kyekimu ku kinoonya akalulu kino kyagambye nti twateesa nkuteremu amaanyi gange wangula omwamuzi n'abufuna wali toyina ssente nengamba kanzije nkuyimbire ago nago maanyi gange okitegedde kubanga Magoola ekirala agamba nti walukagga yamuwa emmotoka ze bbiri azibrandingeko ebipande bye oba bikadde oba biramu mate Magoola va mu ngeri ey'okujeregerera walukagga ayina bannamateeka abenze omukubo so yali tasobola kukola kiragaano ekyo mmwe kyemwogerako kwali oli gwe nagambye musimanyi we nawulidde agamba musimanyi ekiragaano weekiri n'amujerega n'okumujerega mbu yateekako ne ka certificate akalaga nti bye bawandiisa abitegedde kuba endagaano yali ya mu luzungu temujerega walukagga oluzungu alumanyi bamutikkiramu Magoola n'asusa okujooga omusajja temujerega kuba ate Magoola ojja kuwunzikira mu bizibu kubanga era ekisanja kino ne bwe kiggwako n'okimalako constituency eyi abantu bajja kunyigira abalonzi abaakulonda bonna baali bawalukagga walukagga senga teyamusimba mu mugongo wali tosobola n'ekyokusatu wali tosobola kikwata n'olwekyo kibyokola genda mpola endagaano walukagga gyayogerako walukagga tabagambangako nti nawandiika n'olwekyo gwazunga n'ebyo simanyi ninenda bw'oba ogirinanga walukagga yagiwandiikanga ddala ntuufu walukagga mutwale mu kkooti oba giteeke ku social media ensi egirabe giwe TV egiteekeyo so walukagga ayogera kukkaanya omuzungu kyayita gentleman's agreement eyo yennyini kuba abasinga wano mu Uganda zetukola ki kubanga nnyinza okugamba wano nti n'oŋŋamba nti akati kanso buli wonaatuulanga ku seeti yange tujja kulanganga oddagala lyaffe lino naye bwe tunaala nja kuwangayo emitwalo 2 oba 15,000 okitegedde kiba kyaffe ne buutampa ngenda kuwaabirawo naye nsobola okugenda wali neŋŋamba owa kamera nteekaamu wano nze ne Moze twakkaanya apenga 15,000 kati ate naawe osobola okujja n'otula mu kamera noga nti oyo alimba olw'okuba tekibaako bukakafu buli awo naye wano waba n'obuwandi gentleman's agreement ekkirizibwa bweti nti nze bwe mala okukikola ekyo nze naawe gwe neweegaana nange neneegaana nsobola okutwala mu kkooti naye obujulizi bwendeeta obumanyi bwona atudde wano ati nga producer waffe asobola okujja mu kkooti naga nti omusajja yamusuubiza 5,000 nange naliwo aba amaze oyitawo kati Magoola bino byonna byayogera byabwewusa kati ye Magoola byayogera byabwewusa bw'abanga bakkaanya nti akozesa emmotoka ze n'okumuyimbira omusajja amuwe ssente ze kuba walukagga tamugambanga kutalina we yali ayogeredde nti bawandiika ate nemmwe ab'amawulire muleke kujubisa bintu bye mutategeera nze njagala nnyo lwaki kati abantu bettanidde nnyo emikutu gyaffe gino nti muleeta abantu nga ffe abategeera bye twogera gwe bw'oba oleese Magoola leeta ne munnamateeka tulabe byayogedde ne munnamateeka gagamba ki kubanga ebintu byonna bikolebwa mu tteeka gentleman's agreement mu mateeka gyeri naye ebaako obujulizi bw'etabaako obujulizi bwonna mu kkooti teyimirira obujulizi bweba nayo ono third party abaddewo ono yamusuubiza bwati yate nga nkutegedde nnyo okitegedde yes kubanga obujulizi obwo bwe bukulu obulaga kiringa bwonsindikira ssente newe mba ndiritinze message naye bwe neegaana ssente ezo kkooti ekola kye bayita court order neeragira kampuni y'essimu nereeta print out eziraga Moze yansindikira ssente nga ziva ku simu ye
nezijja ku simu yange kusawa bweziti ne bweziti ku lunaku lwero yes obujulizi so kooti terigendera ku propaganda bagambye kati bannamawulire olina ku TV namba TV nene n'otuuzaako omuntu n'omuganda oli yagamba mwawandiika agreement Walukaga tayogera nko nti twawandiika agreement yagamba nti twakkaanya ne bw'aba yayogera ku kigambo agreement yagamba nti twawandiika agreement ekitegeeza ngambi waliwo kye bayita gentleman's agreement kye bakola tebampandiike naye ate naye bantuufu oba Magola yetagikkiririzaamu etya gentleman's agreement tategeera byayogera byatategeera so akwate sente era singa Magola oneesigikkiriza kooti egenda ogenda musuulayo mu kooti atalina okusasula munne yakozesa emmotoka ze oli n'amuyimbira okitegedde n'ateekamu n'amaanyi g'okumunoonyeza akalulu abakunoonyeza akalulu tobasasula obasasula olaba ne polling agent omusasula ate Magola tanywa ziteeka ndaba enjogera gyayogera tagenda kuleetayo sente kati agenda zireeta ajja zireeta nkutidde Walukaga agudde mu bintu yabiguddemu Magola wapapalira bw'ati kuba Magola teyayogedde zino emmotoka ze yamuwa n'okumuyimbira kwe yamuyimbira yamusasula ekyo teyakyogeddeko kubanga yandibadde ayina okugamba nti yanyimbira nampa n'emmotoka ze era nemukola ki nemusasula ekyo teyakyogedde agamotoka agakadde gali awo abiri tefaayo oba nkadde oba mpya yamuwa mmotoka ze kanso so alina okusasula nga tukyagenda mu maaso olutalo lw'amaanyi Babi okusinziira ku byaliwo beeyogera bamulumba ne bamukuba ne bamwambula ne bakola ki saawa eno abasumba batabuse Pastor Bugi kati right now mwami Kyagwe tumanyi gyali naye namulabyeko ne King Saha nga ayogerera mabega wali atambula mu Uganda emirembe weegiri atambula acakala ali anywa alambula ku maali ze yalekeyo manyi bwe twabeeranga mu campaign nga mu district ez'enjawulo ofunawo akantu kono okalekera ennamba y'essimu akati agenda abulambula nedda kansoned ekisoboka omusajja omugambye egambo ddene kisoboka babikolanga mu campaign lwaki Babi omuwanisa omutima ate Babi tewanika mutima ebyabasajja bya bulijjo wano mu Buganda omusajja asajja laata kati saawa eno abasumba Pastor Bugi agamba Mwami Kyagulanyi comedy gwalimu nga w'amaanyi talina comedy alambula ku bantu be kakati Pastor Kayanja yavuddeyo n'agamba ebyakolebwa ku Babi ab'amagye abaabikola ffe tubivumirisa kuvumirira yenna tamanyi mateeka lwaki bagenda omukyala ne bamukwata bwe tamanyi mateeka omukyala bamukwata bati mbu bamutulugunya bwe baba balina engeri gye baatulugunyaamu Babi yonna ng'obujulizi bwe buli Bobi Wine yennyini oba Babi Itungo yennyini asobola ogenda mu kooti okitegedde n'awaabira ssaabawolereza wa gavumenti oba n'awaabira gavumenti bo bagamba kooti zaabwe n'ogendayo emisango gikolebwa kooti nze omu ku bali mu sisitimu munda so n'olwekyo bw'ogenda owaabe ndina munene wano tiwabaawo akutaataaganya nze olina munene wano nze omu ku bali mu sisitimu naye kyenjagala okugamba etteeka ligamba bwe riti ASP mu police yabeera senior superintendent of police kakati etteeka ligamba nti omuntu yenna bw'ajja mu kukola search ng'ali ku ddaala lya ASP mu magye abeera captain kubanga era olaba nti mu magye abeera n'obugundi buno obusatu buba busatu nga we buli kamu bubiri busatu oyo abeera captain kati n'abeera n'obusatu wano yoyo nga bw'olaba weesigire ye ASP kakati oyo bw'aba ajja kukola search mu makaago teyeetaaga kiwandiiko kya kooti yajja buzi teyeetaaga search warrant etteeka limukkiriza bw'aba yakulembeddemu ekikwekweto ekyo era n'akola search n'avaawo ekyokumenya enzigi z'ewa Kyagulanyi baakikola olw'ensonga nti omukyala yennyini yeeyogerera mu katambike nti baamugamba aggulewo n'agamba sijja kukola sijja kuggulawo kitegeeza baali balina okumenya kuba baali bazze kukola saaki okitegeeza ekyo kiri mu mateeka kye baakola naye bwe babanga waliwo ekikolwa ekirala ekyokumutulugunya oba kumwambula mu ngeri ey'okumuswaza ekyo kikyamu oba kumukabasanya ekyo kikyamu kuba tannaba kwogera nti baamukabasanya okitegeeza kyeyayogera nti yagamba kyakumwambula nti ne bamusika oba n'essaati oba n'enviiri ebyo biba bikyamu
era abaabikola bajja kuvunaanibwa tugenda kubavuna bagenda kigwako yes tubatume birala bali bagala sokonkola ddongi mugenze kola search kulaba biki kubanga muba muina government ebeina byenoonya amwe ne musaakingira ddala ate mwe ne mwasaakingira ddala so bwe muba muina ekikolwa kyonna kye mwakola kubanga yensonga lwaki twabagamba bwe baali bagenda ne tubawa ne kamera nti buli ekikolebwa kikwatibwa ekkatambi okukakasa ddala bye mukoze tebimenya mateeka okitegeera fujjo lyakolebwa okitegeera nedda okukakasa bye mukoze tebimenya ki mateeka okitegeera olw'ensonga nti twali tukimanyi okubawa kamera bagende bakwate bye bakola twali tukimanyi nti eri gye bagenze nayo waliyo ki waliyo kamera n'olwekyo era footage zijja kufuluma okitegeera so n'olwekyo ekikolwa kyonna ekyakolebwa nga kyakutulugunya kyali kimenya mateeka naye ng'ate ekikwekweta ekyakolebwa kyali mu mateeka so tewali tteeka lyonna lyamenyebwa tuvumirira bikolwa ebyo ebyaliyo bwe bibanga byaliyo ebikyamu bwe bibanga byaliyo naye guno omukutu ogugendako bino ebintu gwa General Muhoozi yatusuulirayo ebigambo n'atusuulirayoko bu vidiyo n'asuulayoko ku bigambo mukulu nga mukambwe nnyo ati vidiyo ezo zimanyi zisuulayo oba togooka aye talina kyatya Bobby sawa yonna nja kafuna CDF nedda ate awo oluusi aba asaagasaaga naye muntu nga ffe asaagasaaga naye nga tayagala musaagirako omanyi gy'ogenda okutwala n'osoma Olunyankole kati Muwanga Kivumbi ali mu kusoma Muwanga Kivumbi naye mukyala we yantuukiridde ne mugaa tofaayo tugenda mmuta tubadde tukyamudisa mukyala Dr. Masitula omanyi kati wakuwembejja nnyo engeri omwami gyali omukyala yakutuukiridde nagamba ki nanga nti mwandi mugize ne mumuleka Muwanga Kivumbi nalabye mukyala we lekikyala Makerere ate siniya lekikyala nalabika bulungi omukyala nnyo era bwe yantuuseeko namugambye temukozesa advantage mu kaseera kano bani ife naze talina mutawana olaba ebigambo ebiremerayo nze taninaako naye nalabye ebbaluwa eraga nti saawa eno tebaagala mulooya mulala baagala Elias Lukwago yabatuula mu Musangwa Elias Lukwago ne Sseggona ne basaalirwa twabawadde instruction era nti twabawadde ne ssente nga gavumenti basobole okumuwolereza ate eri Lukwago anawoleza bwereere ekibiina kya Nuupu kyagobeddwa bakigobye famire yakigobye lwaki bakigobye ng'ate ekyo ekimuvunaanyizibwako bakigobye tebalina balooya ate baliyana bali bajoje mu ssaawa bakwata obukwasa empapula Joje Musisinga w'amaanyi yawangula musango yegiri eyo guli nga gwaki wadde ogw'okubba enkoko engeri ye gy'atabiteeka mu kamera mpaayo wadde ogw'okubba enkoko gwe yawangula tomulaba bulijjo mu kooti tobavunziza buvunza abantu abo bikadaabwe balooya nabalabye nga basingelayini bweti famire bwetuukira okugamba nti bemaze okola nti muli bakibogwe famire ekuba ebituli mu balooya b'ekibiina ekiramba era omukulu w'ekika yawandiise saagala muntu mulala yenna musango guno neŋŋamba ne Kivumbi yennyini naye namukyalidde mugamba mbaddeko ne mukyalawo naye twogedde bulungi nanga mukyala mwogedde bulungi ne mugaa twogedde bulungi so tukyalaba Olunyankole waluyize nanga nti naluyize era ne mu uniform ogiraba uniform ya yero yamunyumidde yanyumye alabika okuba ne bamutungidde nampale mpya ali mu mpya ali mbikadde ensula ye eri etya mubaka wa pala twamwawudde mu mwaka senge waaso ali bulungi talina mutawana era mujja mulangaze mu kooti ng'alabika bulungi naye gunaagona ate gambye twamugambye tugenda kumusonyiwa akyasoma Lunyankole naye bana yali akozesa amaanyi ogwokusatu we gunagwera kanti ebigambo bye yali ayogera bye byaleeta ebizibu era ne mukyala we namugambye Dr. Masitula ne mugamba nti omwami wo nangamba yali ayagala kakaadi kali kamwogezeeyo naye ng'amanyi yalina mangi kuba yatuuka n'agamba mbugwe malende kakaadi bambi era kyovola ne Basseggona ne Bampuuga ne Balukwago bonna bamusonyiye kubanga yaboogerera tewalaba wano Bampuuga nga boogerera ebikikinike naki ne bonna baagala nti twategeera embeera gye wali oyitamu omanyi Muwanga Kivumbi gojje weetegereze waliwo obutambi bwe yayogerera ngaawo Makerere Kavule yali mukambwe ng'oluusi aba aterezeza ekintu n'agamba nti Pulezidenti Museveni kino ne kino